Okusinziira ku kunoonyereza okwakoleddwa ekitongole kya Hospice Uganda kiraga nti buli balwadde 10 be bafuna okweweeza ku bulumi nga kale omuwendo guno gukyali wansi nnyo. Minisita dr.jane acheng kino akitadde ku butabaawo bw'abasawo abalina obumanyirivu ku kizibu kino kyokka agamba nti newankubadde biri bityo Uganda ekwata kifo kyakubiri ku lukalu lwonna olwa Africa. The number of doctors qualified to provide palliative care, this is still very limited. I think we have trained majorly the nursing staff and the clinical officers. We have those quite a bit. We have a few doctors at master's level, including our commissioner for clinical services, Dr. Mandwa, and a few nurses. Saro Pendi, Minisita Mbezi, agamba nti olukungaana luno lugenda kuyamba Uganda okwetereza ku nsonga eno newankubadde teri bubi nnyo era nga yakuyamba n'amawanga agamu okuteeka kino mu nkola. Tulabye nti Uganda ng'eggwanga eri waggulu nnyo ku bitono bye tukoze tusingako ensi endala, so bo bagenda kuyigira ku ffe ate naffe kye tulina okukola kati kwe kulaba nti tuteekawo etteeka ekyokubiri n'okulaba nti twongeramu amaanyi mu kuyigiriza abasawo baffe basobole okutegeera engeri ki gye basobola okuwaamu saavisi eno. Ye Minisita Mbezi w'ebyobulamu obutandikibwako Saro Pendi agamba nti abantu bangi beetaaga enkola eno kyokka ng'ekyabalemesezza gavumenti tennaba kutendeka abantu abasobola okugaba eddagala lino erya morphine wamu n'ebbula ly'ensimbi mu minisitule eno ey'ebyobulamu. Kitulemesezza okuwa saavisi buli wantu bwe kyetaagisa, tetunaba kutraininga oba okusomesa okuyigiriza abasawo baffe engeri y'okukozesaamu eddagala lino lyetukozesa erya morphine, kubanga tetusobola kumala gawa abantu abatamanyi kulikozesa okuliwa abalala kubanga kiyinza ate okugenda mu mikono egitali mituufu ne kituleetera ebizibu. Mu kiseera kino abantu basobola okufuna obujjanjabi buno mu ddwaliro ekkulu e Mulago wamu ne Regional Referral Hospitals. Eggulu erikusakiddwa Tenywa Isaac ku lwa WBS Amasonsole.